Ate bwe tugenda kebunayira President wa America Joe Biden amize pini n'akyalako mu ddwaniro okuzza mu President wa Ukraine Volodymyr Zelensky amaanyi. President Biden n'atuukiddeyo mu ggaali ya mukka era nga mu kwogera kwe yeeyamye obukadde bwa $5 eri Ukraine mu lutalo. Mwongere yeewuunyisa President wa America Joe Biden akyaddeko mu ggwanga lya Ukraine yalumbira eggwanga lya Russia kyenkana omwaka gumwe mabega. Russia yatandika okulumba eggwanga lya Ukraine nga biri mu nnyo omwezi ogwokubiri omwaka ogwedde mu kutuukanizibwa President wa Ukraine Volodymyr Zelensky ng'obugenyi buno buludde nga buteeberezebwa naye nga buli omu abwekangidde awo obadde obugenyi bumanyiddwa bwa Biden okukyalako mu ggwanga lya Poland. Ukraine atuukiddeyo mu ggaali y'omukka ng'ayitidde Poland olw'okuba obwengula bwa Ukraine si butebenkevu olutalo olugenda mu maaso. Olugendo luno Biden alutambulidde essaawa 10 okuva e Poland. Kitegerekese nti bannamawulire badde batambula ne President Biden badde balina okusooka okubibirayo okutwogera ku lugendo luno okutuusa ng'atuuse. President Zelensky mu kwogera kwatiniza Biden nti obugenyi bwe bukulu nnyo mu kulagaganira mwagombi naddala mu kiseera kino. We are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President, and thank you for your leadership. Thanks bipartisan support. Thanks historical moment for our country, and very important. Today we'll speak in detail about the situation on the battlefield. Ategeeza nti Ukraine tulwanirira ddembe lyabwe wamu n'eddembe ly'abazungu mu mukago ogwa Bulaaya. President Biden akisizza eggwanga lya Ukraine obuyambi bwa bukadde bwa $5 mu lutalo. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stands with you, and the world stands with you. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Agambye nti bayinza kulekerera ggwanga eryo mu kulwanagana kwe babadde mu mwaka mulamba era nga yeemera okubaweereza ebyokulwanyisa ebirala. Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. Ebyembyatu abadde wakasatiro obudde obulalika nti waliwo omuzingo ogenda okuvuga bwe bukubye olwo buli omu n'asatira. Obukumi bubadde bwamanyi ku bugenyi buno kyokka nga kitegerekese nti wayitawo siyabuliddeko abakungu ba Russia nti Biden agenda kukyalako Ukraine waleme kubaawo nsasage yonna. Olumaliriza obugenyi bwe President Biden afulumye Ukraine okudde Poland nga wakugeriziganya n'omukulembeze waayo. Kale gegafa e Ukraine tukomye wano tugenda kumulamu tufuna obubaka bwa bannaffe bano tudde n'amala tuvaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Abawangula mu kazannyo ka Valentine Kipawa baakwolekera essese ku Lwokutaano buli kimu kiwedde.